Kano mbadde neerabidde okukayisaawo, njagala ntumireko ku baana abawala. Ggwe alokose n'ogamba nti ogenda kubeera nga weeyimirizaawo, n'oddira lisiti ezo z'obadde olina n'otandika ozisazaamu, otandika okubeera ng'okansolinga ba supporters abo n'ogamba nti bagende wala, tebakyaddamu kudda mu bulamu bwange, ng'onwiriridde okubeera nti ogenda kubeera ng'otambulira mu life yo eya self dependence, ng'osazeewo obeere Miss Independent. Eno message egenda wo. Kakasa nti mu linnya lya Katonda kyonna kisoboka okuba. Abasajja babadde bakuswama ne ssente zaabwe. Kakasa nti guno omwaka gwe tugendamu ogwa 2022 oba 2022, kakasa nti osobola okubaawo wekka, hasolinga wekka, gamba nti omalako. Wakati w'okubeera nti bangi nnyo abakikoze, golooza lwaki tutambulira mu bigere byabo. Baana bangi nnyo abalinnye ennyonyi ne bajja wano ne bakola nga bawala, ne baleka abaana baabwe mabega, ne baleka abaagalwa baabwe mabega, ne baleka babba baabwe mabega, ne basalawo okubeera nga banoonya ssente eziva mu ntuuyo zaabwe. Bwe yasigala e Kampala ngalobunani, okola ki? Okyaswamaza abasajja? Olowooza abasajja baliwo zigabira bwereere? Nagamba buli oyagala ebyobwereere, ebizibu ebiva mu bintu ebyobwereere bye bingi. Ebyobwereere ebyo byoyagala biri expensive in a long run. So leero lokoka obeere Miss Independent w'omwaka ogujja. Teekawo strategies ezisobola okubeera nti zikumazaako. Oba oli Uganda, kakasa nti okola, onaabukira, onoonya buli nsimbi. Oba oli ku kyeyo wano, kakasa nti ekyakuleeta ky'ogoberera. No message ngiweereza abo bokka abawulira nti nabo basobola. Naawe osobola okubeerawo n'okola ssente ezizo nga teziriimu maanyi ga musajja yadde, nga teziriimu sapooti ye, nga teziriimu nti yakuyambako wano, nga teziriimu nti akusasulidde ku nnyumba, nga teziriimu nti naawe watuuka lanki n'ogimusaba. Osobola okubeerawo nga mu butuufu okakasa oli bibyo wekka, oli die hard. Mu gurupu yange gye ndimu n'abantu bano banakowa abasajja, ndiwo nzekka, be bakyala be njagala okutambula nabo omwaka guno. Kakasa nti omusajja mulimba, omusajja talina kyagenda kukugattako. Era nga ggwe omuntu osobola okwetambuza, osobola okwebezaawo, osobola okuyimirizaawo obulamu bwo nga tekuliiko wadde akoze eki, akuwaniridde. Ate ggwe jjukira, taata w'omwana bukyanga yawukana naawe. Golowooza obadde toliiwo, obadde tutambula. Ye nga tonnaba kumusisinkana, golowooza obadde toliiwo. Waba yakulekera omwana, tembadde temutambula bulamu bulungi. Kakasa nti no osobola okumalako, yongeramu maanyi, funvubira, kola. Ojja kutuuka ku lyengedde, ojja kustabilizinga obulamu, obeere ng'ate ggwe yeegomba. Embwa eyo weneekomawo, giwe buwi ku mwana waayo erabeko, naye ogigobere ddala mu bulamu bwo, ereme wadde nakwefasa. Weezungireyo ku street ng'eraba tekyalina byekola, ejja kwagala okudda emabega nti nno ejje ng'ekweweesa obulabo mbutuddeŋŋane. Gigobere wala, beera independent, toddamu kumuddamu muyingiza mu bulamu bwo. Ate woba owulira ng'okimaze, ng'owulira nti olina w'otuuse, osobola okuyingira obulamu obulala. Obwaffe abaakoowa, abaasalawo okunoonya ensimbi, netusalawo ddala tugiviireko ddala, netusalawo tubeere nga ensimbi ze twafuula bamaama, ze twafuula bataata, tusobola okubeera nti naffe tubaawo. Olaba omusajja akisobola, ate ggwe omukazi, oba olaba omukazi akisobola, ate ggwe omusajja. So big up to you ladies, ba Miss Independent. Mwemanyi crew, mwemanyi gye tutambudde nayo, nga mubutuufu tokyagala kumanya, nga mubutuufu yakutama n'akutuuka eri nga w'omulabako akuwunyira ziizi. Eyo driving force ekufuga gye njagala ddala, ekuvugire ddala mu bulamu bwo bwonna. Osobole okusitebolinga, osobole okutuuka okubeera ng'otunula mu bulamu bwo obw'omu maaso,
okole emisingi osintule obulamu bwo nga tokyali wadde na kimu kyeweeguya. Ennyumba gizimbe ogyesuliremu. Oba bakuyita naakyeyombekedde, abo be bamanyi ebyo byabwe. Naye nga kakasa nti ezo entuuyo zo teziri mu musajja. Musajja bamanyiira. Kati then bwe banaalaba nga ovuddeyo be bajja okujja nga bakola ki? Nga bakulondoola. Ojja kuba ofunye abagoberezi ate b'otaliddamu kuyingiza mu bulamu bwo. Sigadde nze Kim Hakims, akwagala okusetolinga, akwagala okubeera ng'ohasolinga, okubeera nti buli ky'oyagala kyonna osobola okukyetuusiza ku mmeeza. See you, tusisinkane mu mwaka oguddako. Mbaagala nnyo. Mwebale nnyo ba ladies be tubadde tujja tukikwasaganya nabo mu guno omwaka ogwa 2021. Tusisinkane mu mwaka ogwa 2022. See you. Bye bye.